ekyensusso bamwami Ashirafu bano bakitaffe nno ffe mbyobufuzi nga nze abantu beewuunya my production gyeva naye nze omu kuwondoza mu generation yange abaalaba ennyo art kubanga nalina free entrance teri muzanyo gwe bazanya mu 90s gwe saalaba there is no play that they staged from the 90s that I didn't watch nabalaba nga bali wamu nembalaba nga buli omu agenze ku gugwe his plays fezi tulabye ezize ozimanyi one yomu kubazanyi muzanyo giraga nti omuntu osobola okuyimirirawo ogu naye n'okuyetinga something extraordinary different so ne radicalness emizanyo nga ndiwulira akakomo pereketya 20 ogwa Alex Mukulu 20 years of banana emizanyo gyonna gibadde bw'omala ogisengejja nga girina gyekikolaga so fe abaafuna omukisa nabadde ngamba abantu abamu nti kati ne CBS naye erina obuzibu kubanga fe generation yaffe twagiwuliriza nnyo CBS naye teriyo bantu bali radio yaggula bannayuganda maaso nga CBS nga Mulinda Muwonge bw'aleeta ensonga Made in Sereko oyo mwennyini nga bw'akyaza abantu kwegamba ne tukulanga tulaba obutali bwenkanya ku ggwanga lyaffe so olumu abantu batunenye kitono we have been students of so much literature nti kati ate ffe tokyasobola kutuwuddisa because we were exposed. If you watch Takakomo if you watch Takakomo wekazanyirwa he has a very interesting play I think wetunavira wano nja kuba ngujjukidde but newe twali mukubasiima they brought out that caption asulu tuyambako ne wali he has written many he has written many bo bayinza kubanga omuwandiisi asobola okugamba nti nalumansi kakati gwe wa bulijjo oyinza okoma kunaki nalumansi naye nga ye meaning ye oyinza n'okwesanga nga si muntu naye nga akozeseza figurative language ey'omuntu so it is very important ne mu kusomesa siriimu wano yalwanisibwa bannabitone siriimu gwandiwulira yalwanisibwa bannabitone ndiwulira Fire Bongole Lutaya ne Bobi Wine mwenyini yayimba mwekuume ne ba Ashirafu they had the play Omuyaga Makola yes so it is art you cannot run away from art era art is what depicts society so nesimenyo ndandaze naye kibadde kikulu kubanga abamu bayinza oga nti naye nze kitange yali kansala kakati kansala ejjinja eyo bano balinanga options bbiri either ogenda ku Victoria Nile naye waliwo abayimbi bakafeero oba okugenda ku town hall ate town hall nga nze ndi mwana wa kansala mani n'okuyingira nendaba so nafunye omukisa ogw'amaanyi ne write ups ze ebintu byawandiika ayina ebbaluwa zagenda wandiika ennaku zenjawulo njagala okumugamba nti si za bulijjo si za bulijjo kubanga atuwabudde oba nze olumu oba tolina contact n'abantu bangi naye bw'omugoberera n'awandiika bibaamu ensa era bitulambise bulungi ebiseera ebisinga kale kwongera katono nnyo kuwona mwebwe nabadde neyanyuddego Haji Ashirafu n'enkomo naye alina kyayogedde ekikwatagana nze neewunyiza buwampisi ono tajja kunyigira waliwo olumu ali ku Gondi Bukedde TV mukwano gwange nnyo Serugo olumu namugamba njagala mpita njagala kudiscussingako ku politics naseka nnyo Haji eyo tebakumanyiddeeyo naawe tujja kuyita kuki gye bakumanyidde omulala Katonga mukwano gwaye Katonga afudde Katolubwama Mungu amusaasire nankubira essimu njagala oyogere Kato ne programu eyo nga ya wolokoso nemugamba oyagala mpolokose Kato oba ekigambo wolokoso kikyuse naye bwe wampise
kinasalawo okuva okuba luli Luserugolo yangamba nti gwe tojje ngamba let me start writing. Maybe one day bajja kumpita esebo kati goli wakuna na mumpita buyisi really mpulira mulinga ndiki ndi proud kulwekyo kubanga bwe kiba kiganyibwa ali nti nosaba ne bagaana mpulira ndoza newanyeko kati amuki amusamweya era aje kyakuleseza kwe kutulambika ku mwenga basajja bakulu abaludde nga mugoberera ebintu bino kiki ekirina okukolebwa byonna weebiri ozobiraba nga bwe tugenda okubisengeka. Twabadde tusuubira omubaka Michael Kakembo Mbwatekamwa owa Ntebe Municipality naye tannaba kutuwa bubaka bwonna nti oba alemereddwa oba ayinza okutuuka ekikeerezi oba tajje naye nga tannaba kutuuka okusinziira bwe twabadde tuteeseteese era Haji obadde ojja kutuulawo bulungi naye ekirungi abaliwo weetuli katutandike ne Alex Waiswa ono Mufumbiro ensonga zennamuteekedde zagenda okututangazaamu ng'eggwanga z'ensonga ezitambulira ku kibiina ekya NUP Sebo. Kibiina kya NUP wiiki eno yabadde eggwako pulezidenti waakyo yafulumizza ekiwandiiko ng'ayimiriza omumyuka we mu Buganda ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba. Kino tekyavudde mu bbanga kiva ku bbaluwa eri eyasooka gye twasooka okulaba ng'ekibiina kigamba ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba okwetondera bannayuganda n'okulekulira ekifo kyaliko ekyobwa kamishona NUP gye yamusindika. Ebyaddako awo ow'ekitiibwa yayanukula n'ategeeza nga bw'atajja kulekulira ku kifo ekyo n'ategeeza nga ne bwe wataliwo musango. Bingi nnyo ebizze bitambula okuva ekiwandiiko kiri ekyasooka lwe kyafuluma. Nze ng'omuntu bwe nakisoma nakirabamu ensonga ez'enjawulo. Nalabamu ensonga ey'obuli bw'enguzi mwe kye mwalabanga enguzi bakamishona ba paalamenti bwe bagabanya ssente akawumbi kamu obukadde 7 ow'ekitiibwa n'atwalako obukadde 5 mu aba NUP Mufumbiro ne mugiyita enguzi ne mubeeramu n'ensonga ey'okusaba ow'ekitiibwa okulekulira. Naye ebizze biddirira ku debate eyo ate bizze ku bantu buntu ne tulaba nga lufuusa olutalo wakati w'owekitiibwa Mpuuga sako ne pulezidenti w'ekibiina Robert Kyagulanyi Ssentamu abasinga obungi gwe bategeera obulungi ennyo nga Bobi Wine. Kakati olunaku olwaleero twagala kumanya kino kifuuka kitya olutalo olw'abantu ssekinomu ne kiva ku nsonga eri ekiwandiiko kyammwe kye kitaategeerekeka mwakiwandiika bubi. Tutandikira awo Sebo. Kakati mwa nsanyuse nnyo Anwar okumukyaza okujja okwogera ku nsonga eno era gwabadde mukisa gw'amaanyi bwe nategedde nti ompise ne Honorable Mbwatekamwa kubanga nze mbadde mukama we mu Democratic Party nakati era ntuuka n'okuba nti ndi mukama we kubanga bwe yandibadde akibuusabuusa teyandimpiseeko mu constituency ye naye mu babaka abatono bengenzeeko mu constituency zaabwe nga balaba obuvunaanyizibwa bwa secretariat ye Honorable Mbwatekamwa era twali tutongoza kunga nga mu nkola y'emipiira gy'abakyala n'abavubuka. So nja kulinda ebisinga kubanga nzize mpulira ng'alina byayogera eyo naye ffe twagala nnyo okuwe obw'omukisa ne twogeranga n'abantu abo bwe bali. Ekisooka njagadde era okulongoosa okuva ku ntandikwa nti tewaliwo nsonga y'abantu nsonga ya muntu ya ssekinoomu nti omukulembeze era omwagala w'abangi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abasoga gwe tweta Ngobi nti ayina obuzibu ye ng'omuntu ne Honorable Mathias Mpuuga. Honorable Mathias Mpuuga ensonga lwaki waliwo ensonga zino kubanga ekibiina kya National Unity Platform tekyawa abantu baluwa nti gwe tukuyise jangu otwegatteko.
ekibiina kya National Unity Platform kyatandikira ku ensonga y'okukyusa eggwanga lino, okulimalamu obulyake, okuliteekamu obwenkanya, okuteekawo enfuga egoberera amateeka, okuteekawo enjawulo ku bibaddewo emyaka ameka. Kuba ffenna tukkiriza nti waliwo okunyigirizibwa okw'engeri emu oba endala mu ggwanga Uganda, era ekibiina kya National Unity Platform ne kiba alternative obutakola ebyo singa kiba kituta obukulembeze nga bannaffe bwe batuliisiza akakanja omuli obulyako obw'enkukunala, abuse of office, obutawa kitiibwa nkola y'amateeka n'ebirala. Mu bufo obwo abantu bangi beeyunga ku National Unity Platform, omuli bannabitone kubanga omukulembeze w'ekibiina yali munnabitone, omuli bannabyamizannyo mujjukira mwalaba abakubiba ebikonde, ab'omupiira, babayika, abantu ffenna naffe abali mu byobufuzi. So ekyatugatta mu National Unity Platform si bantu, era pulezidenti waffe omulungi yatugambanga nnyo nti Nelson Mandela yagamba nti ensonga esobola okubafuula you can work together even when you are not friends. Nti musobola okukolagana ku nsonga ey'omuzinzi ng'okununula Uganda naye nga temuli ba mikwano. Kakati ekyo bwe kitugatta nga olwo kiba kibagasse nga temuli ba mikwano, kubanga honestly speaking tukola n'abantu bangi nga si mikwano gyaffe in all our job spaces. Naye obuvunaanyizibwa nti olina okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwo tebukwetaagisa kuba mukwano gwa Annual Katamba. Nze nzize wano siri mukwano gwo, naye obuvunaanyizibwa butuleese tugguse ensonga ya program. Kati ekyo kitwale ne mu kibiina ky'ebyobufuzi, buli omu n'aweebwa role obuvunaanyizibwa. Mu role zino deputy president nga gwe mulundi gw'okusoosa okubeera omukulembeze mu kibiina. Nze nali mukama we in fact nze eyamureceiving okuva ewa mu Kasambidde ku Popo ng'ava ku independent ticket okujja ku ticket ya Democratic Party mu kibiina omulundi ogusooka, kubanga politics bwamuyingira emyaka gye 5 egisooka yali bwa Namunigina. Bw'ava kuba Namunigina omuntu gwe yali yeesimbyeko yali munnabyabufuzi mukuukutivu nga yali ne mu CA Kawanga John Council, nga tewaliwo mu Masaka alowooza nti oyinza okukeera ku makya n'oyogera ku Kawanga kubanga baali babadde mu byobukulembeze by'eggwanga lino mu kunegotiatinga. Obuyivu yali yasomera Dar es Salaam, naye time bwe yatuuka era nga Mwami Mpuga abuuza nti yeerabira ki mu Parliament yali kimuleetera olw'obudde yali amaze emyaka 15 ndowooza naye. Kakati ajja mu Democratic Party nga ndi deputy spokesperson. Tutambula aze mu NUP mwasoose okubeera deputy president, leader of opposition era ne parliamentary commissioner. Naye ensonga ereese obuzibu olwaleero kandooze nti nsobola okuginnyonnyola wakati mu kuweebwa obuvunaanyizibwa obwo obwa LOP mu myezi 6 ng'ali mu office. Mwenna mujjukira emyezi 6 nga akalulu ka 2021 kaakaggwa. Twalina abaana mu makomera nakati abakyaliyo bemuwulira Katemba nga bamuzanyira ku floor ya cabinet ng'erayira. Gomanchi ekitegeeza cabinet nga balayiza minister eyebeera international function, nga omuntu ali mu kifaananyi kya head of state atudde mu ntebe y'eggwanga ne baleeta ekintu kye bagamba nti kibadde kimenya amateeka, omuntu ng'ali mu ngoye ezimenya amateeka, ne bamutuusa ku floor ya president ne bamuwa podium. Njagala ojjukire nga baminisita balayira bameka abaweebwa omukisa okwogera, baba batono nnyo, era bameka abaweddwawo omukisa okwogera ng'oyo, naye ne bakulaga nti tebategedde ng'ayingira, nti ku geeti kwe yayise tebamukebedde na byambalo bye, nti bwe yatuusaawo ku mboozi eyo gwe babadde babigamba yabadde tabimanyi. Naye nga tumanyi nti office ya presidency newaffe mu National Unity Platform tetusobola kuva eri buveeri ne tugamba bugambe gwe oyagala okwogera jangu wabaawo okuteekateeka. Kakati nga tuli mu buzibu obwo ng'ababaka be be twamuwa okukuuma babiri abalina mu kkomera
babiri bali muki mukomera nendaba nga ntwala okunnyonnyola omuntu anti ayinza obutafuna mu kisate ndi ku office eya lead of opposition kubanga gwolese kiri nti waliwo obukubagano wakati w'abantu ababiri nze kyeneebuuza ffe obuzibu bwaffe buli ekibiina actually ekizibu kyaffe kya National Unity Platform versus corruption, abuse of office, ebikolwa biri ebyakolebwa omuntu so kiyingira mu kitya omuntu obuntu kubanga kino nja kukyesigamya ne ku kwanukula okwanukula ow'ekitiibwa kwe yakoze weewawo yakukoze ku kibanja kye ekya Twitter yabadde naye ayanukula muntu bakyuzinze ndooza mu nkola y'okulengeza n'okunafuya kyovola nakubuuziza nti ekiwandiiko kyammwe tekyategeerekeka first of all waliwo okulwana okunafuya His Excellency Kyagulanyi ng'omuntu mu lugendo lwaliko ne bannayuganda okwenunula nakyemalira akozeseza isolation bagita isolationist policy waliwo embeera y'okwagala omwagala w'abangi abeere mu ka island ng'alimu yekka atendewalirwe kyova olaba nti n'ensonga bw'eba ya kibiina bagikyusa ne bagiteeka ku muntu gwe bamanyi nti ayinza okutendewalirwa ng'omuntu enensonga first of all values zetwogerako seza integrity is not a value of Kyagulanyi, it is a value of the National Unity Platform. Discipline is not a value of Kyagulanyi, it is a value of the National Unity Platform. Era ensonga zetwogerako zino ze values, core values ezetuyimiriddeko okwegattira awamu oba tuli ba mukwano oba tetuli ba mukwano naye okuggusa omulamu omukulu ogw'okununula eggwanga lino. Kakati oyo lwaki erinnya lye livaayo ng'omuntu kubanga newe baali bamuwa ssente zetwogerako era lwaki tukyogerako baazimuwa ng'omuntu singa office gye twamutumamu era we wali obuzibu nti baamusiima mu myezi 6 yesiima tebamusiima yesiima kuba kyali kyakyama nekyekyamamu ku parliamentary commission anti bonna beesiima abaaliwo kubanga parliamentary commission etulamu abantu bano wammanga etulamu prime minister teyalimu etulamu attorney general teyalimu etulamu minister w'ebyensimbi asalawo engabana y'ensimbi mu Uganda teyalimu kakati bano abasalawo ng'osinzira ku article 93 eya ssemateeka wa Uganda nti buli ssente okukwata ku nsawo ku ndyanga y'ensi akulira finance yalireetanga ekiteeso ekyo bonna bano abasatu tebaalimu deputy speaker teyalimu abaalimu be bano baali bana ba commissioner basatu aba NRM nowa opposition lead of opposition commissioner wa NUP o opposition alina okuggala kufulu eyo n'okubuuliriza auditor general yali Zaake Francis bamugoba ennaku z'omwezi nga 10 ogwokusatu ennaku z'omwezi nga 10 bamugoba ogwokusatu ennaku z'omwezi awo mu nnaku z'omwezi nga 10 nga 18 Olanya n'afa. Olanya bwafa Anita n'afuuka speaker nga 25 olukiiko lwo lwasooka nga amaze okufuuka speaker nga baziisa Olanya nga April 18 nga April 8 olukiiko lwo lwasooka nga May 6 lwali lwakutuula nakuwa bantu abana bali abalala bonna tebaliimu kyovola bakimenya amateeka abakomishoni miliyoni 4 ne mwami Mpuuga ng'omuntu kubanga muteeka muli bagamba nti this goes to Honorable Mpuuga as a person. Ontegedde bulungi with immediate effect. Bali mu kumusiima naye tebaagala na ssente zino ziwangaale wiiki 2 baagala azifunirewo mu kumusiima kuno okuli ku myezi 6 egy'obukozi bwe naye abantu e Masaka ejjambiya eri ku ttaka bantu batemwatemwa ababaka be 2 bali mu nkomyo naye gavumenti kubanga omulimu gwa mwami Mpuuga katono omulimu gwa mwami Mpuuga mu kakiiko kali kulemesa gavumenti kujja ne gamba nti mwami Museveni tumwe biliyoni 4 omulimu gwa mwami Mpuuga gamba nti ebiliyoni ezaana bannayuganda tebazikiriza kubanga kyekimutwalayo ng'owa opposition
Okay. Tuli wamu kyekituleetedde ogamba nti ensonga zino zimugambibwa ng'omuntu kubanga ye yali mukuumi wa kufulu yalina ebisumuluzo ebya kufulu y'endyanga ya Uganda custodian ate ye mwenyini teyakwata bukwasi bisumuluzo kubawa yabagulirawo n'abagamba banaye mukole ki muyingire sirwanyi twalabina kyenjagala nze okumanya bwe kibeera nga kino mwakirengera nga obuli mwakiraba ng'obuli bw'enguzi ate lwaki discussion yonna etunuulidde muntu lwaki tekyagenda lumu mu parliament oba lwaki tekyayita mu makubo ga kifaananyi ekya Uganda eyawamu kubanga bakomishona bonna ba Uganda yamu sente zonna zaali za Uganda yamu lwaki kyetololera nnyo ku kibiina kubanga ekibiina kyaffe kyekibiina mu Uganda ekisinga okukubibwamu ttooki kati nkubuulira NUP nze mbaddewo mu byobufuzi sirabangayo kibiina kya byabufuzi kikubwamu ttooki n'abantu baakyo nga National Unity Platform era naffe abakulembeze ebintu bingi twabivaako n'okulabika tetulabika because we are under the highest form of public scrutiny. Ensonga lwaki kyalandaga ffe NUP kyali ekisooka liability ffe tuyina ekisooka tosobola gaba kyotayina oli atugamba nti lwaki tewayogera ku BNRM abasatu lwaki tewayogera ku Anita nga tonnayonja liiso lya mulirwanaawo sooka otereze ki eriryo mulyaffe mulimu akajonjo ekyo tusooke tukikirize nga bannayuganda era twagala tubeere beerufu kyandibadde kitunyumira nnyo ffe okweka ebintu bino ne tubawuddiisa tugala tugende muki mu maaso naye mulimu akajonjo mu maaso gaffe amaaso gaffe tulina okusooka ne tuganaaba galabe na bulungi nnyo tugambe nti otyo ffe tumaze okunaaba kwe kwetonda kwe twamusaba kwe kwetonda kwe twakola ki kwe twamusaba kubanga owekitiibwa Dani Mulika ne Mulwanya Mulise Mogerere bagamba akasiimu nga banno bali mu lutalo ekisooka kwe batawangako muntu mulala yenna ogenga Latigo ye yasooka okuba loopu mu Uganda ye yastandikirwako oyandiweereddwa olw'okubanga ye yatandika okuseetula enkola bw'enaaba Honorable Nandala Mafaabi yakola mu parliament omwe yateekawo embeera Honorable Winnie Kiza yali mukyala mu kiseera Honorable Winnie Kiza lwe yabeerera loopu mwenna mumanye ekyali Kasese ne Omumbere bakola ki but you saw how Honorable Winnie Kiza rallied the country behind her and the entire members of parliament. Tunuulira bulijjo batugamba lindako nga tonaba kuttanya bulungi nnyo ku nsonga tugenda kusooka tuwumulemu ngenda kwongera okuwa obudde ensonga eno tugitegeere bulungi nnyo ne bannayuganda bagitegeere bulungi nnyo katusooke tuwumulemu obukulembeze egirundi ekiri mu Nuupu njagala nkugambye it's a revolution ffe nakati bwe tuli nange nze seegana ndi student wa Museveni kubanga nina kada 19 yes nate nagenda musingu military training school najja nansomesa naye nga bulijjo omusomesa akusomesa ate n'atakwata ki oluusi ye n'atakola byakusomeseza n'akyuka era awe natandika okukola ki okutandika okukuba mu President Museveni ki ebituli naye ntunuulidde revolutions nyingi nnyo ezibaddewo naye ngenda ezamekanganzikira olusobola obudde naye kambeere ku ya President Museveni osobola zitutwalakusigira ekifa kale nga bwolaba nti twalina nze okutandika okutegeera nali P1 nga bajjako nga Aminya ajjako obote that is 71 ekirungi nali mbeera Bombo kumpi ne Bombo ndi ku nsalo ya Wakiso neki ne Luweero bayitawo Kabonge nendaba abantu engeri gye bakola ki gye bajaganyaamu wali nsooka n'okulaba kasemufu olwokamanyi ne basiba akantu kalinga mufu ne bakayita obote okiraba ne tujja eyo yaliku yamangu abantu bafa naye si bangi
ne tujja ate okujja kaani akujja ka Amini 79 ye convention ne bakasuka kisaba nga tulaba tufakire nga bukisirika bekikaabanga mutya ne bukisirika ne mugamba oba bazizeyo abatani bazizeyo tebakyaze nga twagala Amini akoleki agende era jukira yajja ne revolution era nga agiyita ki the second republic nga revolution ye ebyaliwo sagala kubiddamu byali biri kakati ne tujja mwani mu lule teyalwako nakuzaali ntono ye ne bakola bukozi mangu bayinga kumusetula busetu tewaliwo nakufa nebinayisa gwabula mu kaseera ako nga binayisa waali so many people died naddala mu kibuga wano nga amagye gali uncontrollable state inspired insecurity lero ono aseeru bali base bwekino ekitambula netuvaayo netujja gundi nakomawo military commission kye yasooka okujja Obote nadda nkudda ku Obote akalwa akaaliwo sagala kagiramu nnyo naye akalwa ako nali nze ndaawo neetondera eggwanga nali nkyali muto naye nalonda bali nalina myaka 16 ninasobola okwewandiisa nengenda myaka 16 nagenda nga nzadde omwana kati nga yali awandiisa Mungu amusasire yafa bali bamuyita Kizito nga nazaala mwannyina kati nantunuulira bwati nagamba kuno yali nampandiika era kadi yange ya DPA youth nkyagirina up to now era nakawa Sonke waffe yogo kya Dondolo North nekamuwa netubigenda maaso mu olutalo olwo lwenjagadde okutandikirako ye revolution ya President Museveni yagenda mu protected war teyagenda nti bakola ku bakola ki ne ata opposition gye yali abana yo negenda basimoge ne baddegenda mu ki mu parliament okitegeera nti abantu awo mu lutalo baafa ne revolution yeyo kyembuza lwaki yawangala oba lwaki yabeerawo emyaka ejonga zemu 86 emyaka ejabironka nga miti emyaka nga 2 nga akyali darling Museveni liki liri abantu yakola discipline mu nsiko discipline gye yakola mu nsiko nze niwamuluweru mundi twayawo nga bwenkugambye nga omwana abba muwogo oba enkoko y'omwana inki ne bamukuba akafuni ne bamutta kakumbi mu nsiko nga tebakkirizayo bubbi njijukira twali naliko nga mbeera nnyo musango gwa Nyanzi baali bamuyita Everest Nyanzi baali bagezaako okujjaho gavumenti ate eno kati bagenda musango gwali gwa treasury naye mu bajuliza abaaliwo abulumiza Nyanzi Kasire Gwanga yalimu Mungu amusaasire kakati Kasire Gwanga gundi yamubuuza lawyer yali ni Kayondo namubuuza nti musiko mwatanga abantu okyegaana Kasire n'agamba no that was our code of conduct akantu ako kenjala tusibo that was their code of conduct obye embere ya mwana yinchi kola ki fa abalala ne balabira ki ne balabira okwo era abasajja abasooka bakadoga abasooka wano no nga ne bwogalula bwotyo oluyigwe mwana yinchi akwegayirira okitegeera ne bajja Otafiire oyo n'akola ekintu wano General Otafiire minisita wa mpozi wa internal affairs kati nti yajjayo emundu n'agitunuza muki mukazi omukyalo oyo akafa ennaku ezo n'agimutunuzaamu alabika yagenda ewaani ewa mukama we n'amuyita kyemanyi teyadisigninga out of the ki n'ateeka okubanga Museveni yamuyita naga nti kyokoze you have betrayed the revolution enkeera gundi yalisigninga Otafiire kyeyakoze era n'ava kuba minisita for some time nadda ensi gye bayita Cuba nsonyiyo gireeta Castro lwaki gundi yeewangadde revolution ye nti baali baakayingira mu bukulembeze waliwo omwami baali bamuyita Arnaldo Ochoa Sanchez nga mukwano gwe nnyo baali basatu Castro nozaako ono Raul mutowe n'omu ne Sanchez nga yokusatu era nga yakola n'amagye yakuuma Havana ng'obeera wakusatu
naye omanyi jjukira babeera n'abacuba nga babeera Angola eyo Sanchez n'abba gold, diamond ne ivory. Bwe bakomawo olwo baagala omulondo okubeera ki the third, bamaze omulondo okulira Havana bagenda omulangirira olugambo ne lusukka nti yali aki yabba amasanga, ekkooti nemuzisa gukola ki naye nakkiriza nti gunsinze. Kati gundi namuyita Castro bamusayira ogwokufa. Castro namuyita namugamba kati nkole ki bange yalina okuteekako ki omukono. Sanchez yamugamba nti mukama wange I've betrayed the revolution nyiriddemu olukwe, kola kyosaanye okukola. Yasayininga era Sanchez ne bamukola ki ne bamutta. Revolution neyongera okukola ki okuguma. Gyegamba eno gye tulina mu Nuupu kati nti kati Nuupu yettala gye tukola ki gye tulinawo FDC ettala yakazikira. Abakkiriza mu nkyuka bakkirizamu agi enkyukakyuka. Nze kiringa mu mupiira siwagira ttiimu nja kulwala omukimu mpagira kooki kati wendaba ettaala wenkola ki nina misibu gye nakola ng'ekwatagana enkoko ogiraba. Bobi Wine afaananira ddala enkoko. Enkoko waliwo enkoko gye bayita nakizaalizi naye jjajja yagirinako enkoko eyo nakizaalizi bwebiika obugi 6 n'emaamira naye nga jjajja alikwata amagi kuva ku nkoko endala n'agiwa enkoko neyalula bwonna oba 2 nga bwonna ebwalula n'ebukuza kyokka nga yabika obugi mbweka obugi 6. Kati kantandikira ku Bobi ate ngera bwe nyongera maaso n'enkoko kakati Bobi yamaamira amagi ye n'agatali gage nga siye yagabiika nakizaalizi ne bagawaani nekizaalizi negalula. Naye waliwo akantu akali ku nkoko. Mu bukoko omwo bwe bubaamu enkoko empanga. Enkoko empanga eyo nga nakizaalizi ye yagibiika. So si kujalula naye yagikola ki eggi lyali lyene enkoko yenyenye nakizaalizi. Enkoko yo terinyira ki maama waayo, terinyira maama waayo. So bino obulala n'obuwanga bugigoba se ne bugiruma ne ku luwonzi omanyi enkoko bweba erinyira eruma ku ki ku luwonzi. Kati lwendaba ekiri mu Nuupu mundaba yeye mulimu empanga ezitawa nyaabwe kitiibwa. Anti ekyo luli nakiwandiika neŋŋamba it's bound to happen. muzina ebbaluwa zozowandiika ku mitimbagano. Yes, and it is happening. Enkoko nakizaalizibwa yayalula obwana bwonna kati butuuse kagala gigoba. Mu Luganda no tugiyita nkoko nsiru naye saagala kugenda eyo naye enkoko yo tugiyita nsiru egoba eyajalula naye eri enkoko eyo gye bakoze eki manya eyajalula nga yagibiika bwegoba nnyina waayo oba gwe teyakubiika naye nga enkoko ki nsiru. So ekyo njagadde kirekera ba philosophers abantu mu kirowoozi ba thinkers ekyo mukirabe mu Busiraamu ne madiini amalala nkimanyi bye kiri nti imaamu bw'agamba nti Allahu akbar eswala netandika oboze imaamu ne waba essuula amanyike alina ssuula ezi 2 ng'ate alinamu nagundi emu alina aya ezi nga bagamba mikulu wallahu ahad n'aganda Allahu akbar ogoberera bugoberera bwonna bw'obeera eri ng'oli afifu Qur'ani ogimanyi yonna tokola ki togamba nti kaana akasoma tekamanyi Qur'ani zekamala eswala nosoma Bakara kugimalako ogoberera amiru kyakoze eki oba imaamu kyakola ki kyagamba. Revolution zizo neziwangadde abantu bagomerera ani amiru kyagambye
gwe ne bw'obeera mumanyi otya nze kati saladde ku lufaani mbadde njala genda bugenzi naye engeri gye baleese erinnya ly'omukulu n'oliteekamu abantu bangi nnyo nze omu ku baayagala nga bagala Honorable Mpuuga era njukira waliwo okukaya naawe bajjeeko wakinaga naye wakitiibwa kati bwe tugenda gino emyaka ebiri ekitundu gizeeko jo gyaki gyakaasa mmemme twagala ba activisti anaalinya ku tebo yaki ya paramenti bukyakola ebyo bikola eno nkubula revolution gituliko tewali kitakola kati kiyinza olaba okuvumuka haji kyenjagala okumanya byonna byonna weebiri amaanyi weegali agaki okukozesa ekyo kyogambye ekyokulinnya ku mmeeza naye kyenjagala okumanya enkwata y'ensonga revolution gwe lwaki bakubanga abantu obufunyi kirungi nnyo gwe kyakugamba nti mu revolution mu katabo Art of War aka Wanzu bakugamba nti komanda bw'ogamba abajasi bukola ekintu ne batakitegeera abajasi bavunaanibwa naye bw'ogamba abajasi bukola ekintu ne bakikolanga bw'obagambye bovunaanibwa bafa kekemba netego oli musiraamu keka amiru Basiru Muhammad yagamba abagundi babalwanyi kimukole bwe muti bakyusa kye kyabatuukako babatta ate mwembi muli basiraamu kamba weeyo kano omuntu yenna alya mu busiraamu olukwe bamuyita murutadi nakyuka murutadi bamukola ki naye bamuggyako mutwe kati ffe ku suspensioni lekulira ate gogamba mutugikutte bubi nti nkyaliira ku kyagombye ekyo nabadde njagala nnyo okumalayo ekya imaamu ng'akoze eki ng'agambye Allahu akibar bwakkanokka nze nkubuulira bwe tutagoberere mukulembeze Museveni bamugoberera mu nsiko wano revolution kati tulawa okuvuma funa tugamba abantu baana bavuma okutta n'okugundi kyekikisinga n'okuvuma wakeeranga enkya nze nkubuulira mulonge waffe mukoddemu baali bamuyita George Bukomeko bwakeera ku makya yali wa UPC chairman nga bassa abantu 7 mu makaake ye nga bamwokyeza bwokyane ekiro abayekera batta emisana UNL ejja ne sweeping ekyalo kyonna ne kakti tuli mu lutalo naye olwokuba luno si lwaki si lwa mundu luno abigambo naye ate bizze bikola ki bikula kubanga era hadith aya egamba nti walfitnatu ashaddu min alkatli auzu billahi minash shaitani rajim nti okutta manya efitina embi nnyo okusinga ki singa n'okutta India revolution ya India kubanga it is one of the most peaceful revolution era gye tutunuulira ennyo e India era wano bw'otunuulira national unity platform erina aspects nyingi gyejja mu the Indian War of Independence because it was non-violent naye nga abacerupe banyinyitidde ku bayindi Mahatma Bagandi baatula ne bagamba nti kakati tukoze tutya nti tikati bamama mufumbe emmere naye buli maama twagala birungo byanjawulo buli maama twagala birungo byanji nti abasajja mulye emmere gye bafumbye mufulume mu buveera temugenda kati mutoyi buli muntu tumwagaze kirezezi ezemanju ganda bayo ne tetutuukayo ati nkubuulira tetutuukayo struggle kakati bwe bamala buli omwoza bulira kano kagamba bamala oweza kirezezi naga nti kati mwenna ku mande nti buli ofisi ya Kyeruppe njagala mu kilo zozo so revolution gwe njagala bikyali bitono haji obayura kinjagadde akatuko nti Katonda akugambye nti fitness nga n'okutta kakati teri ajja kukwata mundu kati fitina kati fitina kubanga tujja kugenda mu nsiko ensiko teriiwo ajja kukuba kusiga bukyayi revolution
kyevudola nti natandise nakugamba nti okutta ne fitina kyekisinga kye obubi naye ekyo kyonna yonna tetwandigenzeeyo ne tudda ku nsonga yaffe eya muzeeyani engeri ensonga zino gyezikwatiddwa kyakundeeseza Haji mwe nga basajja bakulu kwe kulambika kuba kati bw'otunuulira president wa NUP emyaka era bagoberegana n'ejaani n'ejamyuka omwogezi w'ekibiina era n'omwogezi w'ekibiina era bonna kakati twagala kumanya mwe nga basajja bakulu abaluddewo wano eno nga mulaba ebintu nga ebitambula enkola eno ey'okukwata ebintu bwetyo kyogire ekyo kisooka kimu nze sikyagenda mu meeting za mbaga kubanga nja kugamba nti bannaye lwaki tetusiika busumbusa nituuka muki mukapakibasa abantu kubanga yali embaga yange yali yasumbusa najja era eyo yali amaanyi nnyo mulimu ekifu kyenyama mulimu esumbusa mulimu ki ate yaliko bandi big five n'abayimbi okiraba nti kiririza mu dynamism social political economic buli lwosalawo gamba gwe nti kati tolaba ku social media nze kwenkolera nenfuna sente nenkola ki singa sigenda na mulembe omulembe kuli ogw'abasajja bakulu basimwogerere Mungu amusaasire yagenda mu parliament ye Museveni n'agenda wa onsiko kyokka nga ye mutuufu gwe babyeki gwe baali babbye akalulu kati dynamism eriwo mu buli kintu nze okugenda mundi alesepulyamu natugamba nti baatuula ne bakola ebyekisajja ki ekisajja kikulu ate omu n'afuuka